Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekanye tugenda kukola na surprise kati tugenda kukola surprise wano live waliwo omuntu katulaba just katulaba tugenda surprise ngajja ku live agenda kujja kubanga singa bannanga ajja tulina surprise omanyi tubadde twebase tubadde twakamalula omupiira yes wama you welcome tugenze ku final thank you dear gwe Dafini wase n'owulira otya kati muli nga mugenze ku final Arsenal juu nze ndaba sinneebaka amawek Shifa weebale ku wigi kuggwe kwesiba Shifa okay mujje mugule wigs bambi abatandise okugula mbaagala nnyo thanks for your support mwebale kunjagala nabyammwe ne mumpagira ne ssente zammwe tutapinge screen bane King herself webakadde King herself wase n'abadde alaba mupiira anna okay bane Arsenal juu Arsenal bane mutucongratulating aba Arsenal we won banange tugenda kukola surprise live wano we are going to surprise someone mbadde ndi wanange Arsenal for life mazima ate wawenkima yewa Arsenal sitemye ekigambo hi Ajara how are you doing kaviri nako sikasanyiridde kalina engeri gye kasunsumadde abadde agulaba live bwagambye King herself bambi hope olina omutima omulungi alhamdulillah mwe omuwala w'endiboota tumukwasiza ssente ze zisigenze byakugenda eri mu wino mbuno ndaba oba endiboota agiguze naye nyina lwengendo oyitira e Masaka ngenda kukolerayo tulina weekend awo mu maaso we are heading to Masaka bane omanyi gyasisanyiridde kaviiri kali bulala batakiridde ekirooto kyange kyakusulako ku kitanda bwe kityo naye simanyi na bbeeyi yaakyo bannaye nange simanyi bbeeyi yaakyo genda ku Gonti obabuuze ku Google obuzina bwa Jasi bwankuba bwazina saagala nange okiina bambi Mami Prince ayagala kukusanyusa nange ate tonzinisa amazina kiro obuzina bwo tebunyumanyi bunyuma amazina ogamanyi tewaliwo agasobola bane nga tebawera mutapinge screen bannange mulemti eyo mushayalinge live kubanga bane gwe tugenda negwe zino saawa kwali ayina okubaako kuba surprise wa surprise soke twanboxing ebintu tusooke kisurprise oba tusooke twanboxing naye basooke bawere kale tusooke twanboxing ebintu tusooke muwere ebibiri teri nabye guno nze akabokisi bwe kaliwera nga nkulumba kimafiya paka we kigula. Okay. But for me, I want to join Team Shifa. Please help me. Team Shifa baba King herself. Hi, Mommy Hope. Hi, Mommy Hope Shifa. I hope you're doing well. Thanks. But for me, I want to join Team Shifa. Please tapping a screen. Olaba nange Team Shifa sijiri. Nange abana abo babani abayingiza mu Team Shifa. Nange negomba banyingiza mu Team Shifa. Kyoyagala kamama kyobero soka. Bagamba kinyala kyemansooka ate no Hope Wankima munange kwesiba but follow me nange. Mami Prince nawe oli Wankima. Bane tuwere bibiri tuleete surprise live eyaleera atenka. Ate ayina otteeba. Tulina ka surprise ayina otteeba. Ku live wano. Ayina otteeba surprise jeva.
batiimu byonoonese sharinge live tutapinga screen nange nzuno ndi kutapinga bwe nsharinga mundaba. Hi Shifa, wandika ku blue tick mami. Oh, how sorry. Banange Trishifa holikite yeba katsuma. Summa. But mami tewanzira mu WhatsApp. I need to surprise my mom. Where is a hi kat message yedde waggulu my love? Where is a hi message yedde waggulu banatero wera? Lero surprise katugikolere wano live ate go why. Kuba naffe tubadde mu mupiira nga tugenda kwebaka laba surprise wezze. Koffe katugikole kati. Naye gwe tugenda surprise nga tusabe. Bwe bawerera nga tanneebaka. We shall be sleeping. Ajja kuzuukuka. Nkwano you shall be sleeping kasita erabika siiyo. Proud mother. Siiyo ne weewebaka. It's okay dear. Bw'onaaba weekwola it's okay. Olabika bulungi. Ye ab'enkima nga tuli bangi. Bw'oleka tuli bangi mwana gwe. Nenga mubaddeyo mutya. How has been your weekend? Bane tuwere ebibiri tukole surprise. Eya leero ya online. Summanzo nsobedde toweebaka. Leero surprise ya wano live bambi kambawe. Surprise. Banaatera kandaye wabulayo abantu bamekanga. Eya leero nkaba tiimu byonoonese mutapinge. Bane musharing abaliko. Sharing live tutapinge screen. We do the surprise. Gwe tugenda surprising ajasa n'aba akyatunula. Ajja kuzuukuka. Ate so amugamba mbu beerako otunule ajja kwebuuza lwaki. Njagala tumugweko tumukubire. Tugenda mukubira. Eno surprise ya simu. Tumusooke tumugamba alindeko okwebaka oba. Njasa eba ekyali ate surprise. Hi sweet baby, I am in the city. Musharinge bannaye. Prosi, you're in the city? You came back from abroad. Which business? Which business should I start with 2M? Oh, hi success. How are you? Business you enzo tanka with 2M. Mobile money. Okay. Kumatira baby ajati. Ngoga toli mobile money. Hi Shifa, I'm here looking for my husband for a job is a house wiring. Na wiring amayumba. Wiring ndabye wiring okwambala. Shifa ogambye. Era wandise wiring. I want to surprise my babies. Wendy. Eze namba ze mulabaawo waggulu kweziri ku WhatsApp. Mujje twogere. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Aisha. Bawere. Ate bakendera surprise tebajagala. Ne mukwan boxing tusooke surprise omuntu teyeebake. Mukette olaba oba bannange oba muketterewa. Yechi baby, I have your surprise too. I'll text you later on WhatsApp. Oh, Prosi, for real. Kwendi ninze. Bane tutapinge screen tusharinge live. Tutapinge anti obudde buyise. Obubwo like sikitegedde just ono na surprise anaatera omulabye. Anaatera just kasita bendabako abamu be baffe. Nze nkuyita musawo cause nakumanya oli musawo wano ku Mengo Doctors Clinic onamanyi nnyo. Wakolerako Mengo? Yes my love. Abadde ng'olowooza ki? Nti sula bulungi oba wakolera Mengo? Kale unboxing soko ite unboxing ebintu by'abandi ebyatuuse balaba obuviiri bwabwe from Vietnam. Aba orderings obuviiri n'abalala balabire ku balala. She was so young. Mwana gwe ngandika baby ndatukwa white uniform. Nansibaka akasipi ka dress ako mwana gwe. Atwambalanga skirt empanvu ne blouse nga abasiraamu by the way. Yasireeta unboxing ebintu by'abantu. Here. Katukoze tutya babere nga babiraba. Packaging ezito. Okay, open. Nezi bya bondi ya TikTok naye balina obugezigezi. Makansi tebaleetera obusibu. Ne batuleetako obugezigezi.
So we are unboxing sembeza. Bado manyi bitono. Zino kilos nyingi. So mulimu obuviiri. Ene box yonna ejjudde zi spray. Zino gundi za nviiri. Anti mbibaleetera ate ne mbawa n'ebizikuuma just tulamu kana ka box akati. Kati zino oil ono bamucupula ono Ruodice bamucupula ono oil mumumanyi abakozesa obuviiri bwa human. But nze ne ngamba ate nkuwa akaviiri ate notafuna oil omulungi because I've been mbadde nfuna complex. Yeah, so mine this one is bigger than the ones we've been having. Nkwera ddala size enene. Ruodice sirese small size mbaletedde the big one okalwake bank. So yina package endala ey'okusumulula. Hope Schiffer. This is from Vietnam. So this hair straight from Vietnam. Mswana biraba wano byonna details. Nandi balaze details naye mukwano tetugaba ba supply. So oil ono mulungi nnyo ddala. Just oil gwesiraba kanabe oli. Those are 20 pieces. No. Nkozi oli si oil kati yayise wansi. Wax. Bino biwax kino kye tusindika bwe bati ne tusiigako nga tutonginga enviiri. Ngabo baweze ebibiri twangwe tukole surprise. Jasumululire n'ebintu by'abantu. Mungi n'ebirala bikyajja. More stuff are still coming. Mujje mubigule. Ndeeta byamu. So mbibawa nenkubuya akaviiri boka maintaining nga tolidda mu saloon kubonaabona. Omanyi nti oba n'akaviiri kana ate nga lwogenda mu saloon era osasula 5-7. Byonna nkuyigiriza bookakola. Ne biddole ne zino stand byonna nabibaleetedde. Nkuwa stand kwokakuumira bw'okajja ku mutwe okateeka ku stand n'okateeka damusumulule. Obuviiri tubalageko buno bokka eri kiri ekibox ekisinga nti tugenda kisumulula. Kuba nagambye I'm here for 30 minutes genda sula wano. I take time bwe nkuguza akaviiri nenkuyigiriza how to clean it, how to wash it, how to maintain it. Abamu ogula enviiri ziri original ate nogenda n'osiiga spray olive oil. Kyova olaba bulebeera buti ne bufaanana bubi. Sumulula. Tunuza bwe bati eno bulungi. Just tusalaka buviiri ng'ofiirawo tunuza eno nkwano. Tuyagala laga supplier. Tetugaba namba z'aba supplier mukwano. Tolaba 3 to 5 days. Kibba bagagga nga bwe ennaku zino nange nayiga owubira abagagga mwana gwe nabagaba nga ffa. Naye munnange abantu atwala omugaggawo tamukuddiza. Mutwala nakonjera omugamba. Obuviiri. Wow. Banaye njagala mpulira njala kwambalako mu buviiri bw'abakasitoma. Tunuza bulungi eno tubalageko just only 3 pieces. Wallahi kuba tutandika just obuviiri tugenda vawa. Kale put down. Ngenda sumulula abaswayiri mwana. Kozi nataddeko kanne. Kozi nataddeko kanneeti. Natendi kutya asumulula. Akaswa nebwe nkasumulula bansiima dda. Bansiima dda. Ekikigwe. Stock ompya. Bane buunya kawo. Ng'akalayini keeko. You see? Wigs and combo. Dish tebanazizza. Mwana gwe tebazzanga dish. Nambwa ayo wuuyo kwali. Nambwa a dish. So you see this color. See this. Laba kye bayita Vietnamese hair.
naye manyi kaagala ofaananamu kano but they are different. Kala za njawulo. Kale kambateereko ne size kano. Teekayo kano. Let me see the colours. Kano kaleetamu white highlight. Kano kaleetamu ka gold highlight. Mary uyaga yewaza gwaki gwa kutwala diishi. Mary diishi. Oba olulala tunaakupakingira mu kyemmere. Bane batiimu kifa mu banje Mary. Nyina nazze ku ssimu awo. Ali bweru. Soogeranko naye lwe lusoose n'aŋŋamba mbu Shifa nfuniraayo emitwalo 800 njagga kuddiza nga bw'oyambye abalala busawundi bumutaddewo. Okimanyi oli wa kisa tojja ggaana wulira black. Tokikola sister. Bajja kunzisa dish. Timu Shifa Mary tazanga dish bane mutuyambeko tubanje. Sinenviringa nnungi bulala you people. Anti buludde nga buwete mu gundi. Omanyi Vietnam nno nayo wala. Mbijje Vietnam ate ne bidda. Anti kuliko kuna akaviiri. Mbuzamme kajangu mu inbox mukwana. Wow. Banange, see this quality. Nagamba osima akaviiri kuba screenshot. Bane mulabe. Proud bachweze. Nja kusalako kana akapapula. Abatandise obanja muli kumulama. Banangera benviiri. Ojja sizikwate mboti nga bwe nkwatamu. Nga buli kwatamu. Anti mu Vietnam azikuza n'azisalako n'atuguza. Banange ne bane Kampala ngenda bawonya obuviiri obufu. Abamu temubwawula na bwawula. Nze nazze bataasa. Don't mind wano babiseewo akapapulo protectinga closure nga bitambula. Kati atabitegeera ajja kugamba ate kati obupapula bwaki. Nanga anti customer njankamuwenga kapya kati sigenda kajjaawo. Yeebuuza ate but mulaba kala eno highlight. Erina ka white. Yes, olabye enjawulo ne kembaddemu. Erina ka white era badde na ka gold and this one is a bit longer. Onna kawewera ku mutwe owulira ng'oyamba. Wano by the way bino bye kazimbye sikafunzizza to my size. But client wange y'omutwe gwe muneneko large munda net. Nze ntera kola medium. Nekwe feel the quality. Oh God. How? Feel yes, kakwate. Feel the quality. Kawewera kufa. Bako buno bw'osanirira ne kamala ne kasasamala kati. Kale mujemba guze enviiri teka mubulabye obuviiri. Sina kayisaamu tong like sina katonginga kayisaamu kyuma. Sinaba ama basharinga live mwebali. Sinaba kakola ki sinaba kayisaamu bwe bati ka treatinga koba temuli oil wadde temuli spray. This hair is beautiful. This is Vietnam. Banete babalimba. Vietnam ngali bondi straight. Negwe look at this hair. Look at this hair. Allah. Daba enviiri. Daba color. Galanti nkuwa ya myaka gyonna forever. Yes. Wamma mujje mu mbaletedde ebibumaintaininga saa kuguza nviiri ate ogenda ogula ebi oil ebiri fake. So nkuwa enviiri nenkuwa n'ebizikuuma. Eno kala ate tebadde muli okimanyi? Wamma masa agambe buli kenteekako kalungi. Kati kino kye bayita Vietnam ng'ate ali bondi straight. Vietnam ng'ali bondi straight. Kino kye mba njogerako. Vietnam. Ate mbwako kali mansi. Nange gamba kyokka customer yakasasudde dda nange ndaba kanyumidde mwana. Enkya tulina surprise oli gwe bagenda okugabira emmotoka tetumwongera kuba sereebo. Mwana gwe nantaddeko kano. Kaviiri ka client. Ate nga bakasasudde dda. So ngenda mu order ejja.
Omujja okujjira akange. Babusasudde dda, so mbalagako also taking a screenshot n'ogamba want the same hair. Bangambe kanyumidde. You see? Buli koteekako ate osobola nobustylinga nopininga kyoyagala. Oluddako next week ngenda balaga kuba okuinstallinga obw'abagole inches 30 zino ezigwa kabina. Abaagala abagole bino biki abagole tebakyabakola nnyo geero but bainstallingako enviiri. So mutemwe stress nga nze na business yange bwembanga ebintu byentunda birungi. Sifaayo kalolede akaviiri kako nange kati mulabe black laba neraba byetina ulira wezitowa ewera abantu babawo obuviiri nga bataddeko ewamu empewe kuujjako katono nekebikkula enviiri zonna ne zirabika so ono black abadde bagamba nti shifo tulaze nnyo colors what of black uno take a screenshot come to my inbox kye bayita Vietnam original omulaba bw'ajja nga ali straight bwati nkulaga bw'okeeyoleza nenkulaga bw'okamaintaininga njasireeta kali koogambye tukole gundi tukubire gwe tugenda surprisinga 7:30 gwa kiro tulabe oba kwali naye nga mwebale leero ngenda baterayo video ku YouTube nsisinkanye yani omuwala gwe twawa endiboota Naluge Viola gwe twawa okugenda asuubula endiboota baana mmwate story bwe twogedde ate biralamu naye mulina byerabira Viola bazzeeyo e Masaka agambye ajja kujja ku live atulage ki si leero ajja tulaga endiboota. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne Naabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate. Mukazi wattu oli ayombye teyalidde kyaggula enjala emutta omulaga buviiri ko ye kanyiige embabi batabukire naye naffe so wano bw'okatwala okatonginga era tukkuse n'obuviiri tubwambala tuyina so but otherwise sijja kuba live siiyo wamma mujje ne mba mwagula obuviiri essimu siiyo mukwano kale oba anonya ekiwana nti era nabukeera era omuwulira bambi abaagula edda obuviiri ewalala muno ne oil uyo Luo Dice oil ali original chupa nnene bulungi mugiraba emalamu ebbanga ddene ne spray biki byonna. Thank you, Ruth. Good morning, Mommy. Hope I want to marry you. Huh? Mosh. How did I even read this? How did I even read this comment? How much? Take a screenshot, come to my inbox. That's it. Oiro mungi temumalawo. Mungi muno mwonna muno. Nabadvisinga. Abasinga mu complaining emimwa gya black. Tukendeze lipstick. You know why? Abamu mwesiga lipstick ona akwatira ennyo ku mimwa yeesaanyuma mulungi. Wotuuka omujjako n'okuuta booti omumwa. Kitegeeza gy'oko mugukuuta every day. Ng'ate biri hard tebivaako omumwa gufuuka black kano bawadde kaabuwa. Naye bw'okozesa ono lip gloss avaako mangu ate ng'okozeseza brands nga mulungi. Brands ennungi. Not any lip gloss. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay.
Welcome to comfort. Welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. It's my favorite. bateebe eddoboozi eryo abatubuliriza. Thanks, Mama. Esimu evuze. Bannange. Hello. Wanje. How are you, mukwano? Okay, sorry. Fine, obadde weebase? Nande sinaba kwebasa. Bannaye nze nsonyiwa okukubira amatumbi budde ag'ekiro gano. Nfunye wano ka surprise ko kanguddeko ne ngamba bannaye tekalinda. In case woba wafunye badde kale kanenga akakubirirewo nkuwe ekiro ekirungi okeere ng'olina amacha amalungi. Okay, that's nice. Kati mbadde ndi awo ng'anganaye oba toweebase dda. Obadde tomanyi nti ngenda surprisinga gwe naye nga kooli. Obaddeko ng'olaba naye nga tomanyi surprise essimu ejjawo. I'm so scared. You might just mind surprise. You're even scared. Mannaye ffe tubikolanga. Kanula eriiso ku mobile money ombuulire. Kansooke nteekako 0 wano 0 2 3 4 meka. Bamuteebye nawe. Ne wali bamuwulidde eddoboozi banne Jessica wakuba hit. It is a big surprise. Anti nze naggamba bw'olinaana ku shifa biba birala. Naleeta nakanwagi Jessica. Kati mbuulira ky'olabye ku ssimu yaawo bw'oba kituuse. Oh my God! What is this? Banai! Essimu ye eriko ki? Oh, even I was fainted. What is this, Banai? Essimu ye eriko ki? Mukama Katonda wange. Ekiki? Mami hope, Banai. I'm so surprised, Banai. Oh, thank you, Banai. I've received 500,000. Oh, you received how much? 500,000. Ofunye emitwalo 5 Jessica. Yes. Enjoy yourself. Just know gye zivudde weerowiisha. That's all. Ky'oba otwala nti there is a weerowiisha akunjagalirako. Badde no baagala oteebe. Just kyekyo weerowiisha bambi. In case you had a bad day, njagala ozuukuke ng'olunaku lwo lulungi emitwalo 5 gikubeeremu. Then thank you for making mine. I'm so excited for real. Okay, dear. Enjoy the rest of... Bannaye, surprise, I shocked me a lot. Nebambya zimpadde mu neebalize nnyo Mukama amumpeewo omukisa kozi mbadde sisuubira. Mmanyi okubeera ku live mmanyi nakagijoyininga nga nninze gw'okubira kumbe it's me. Kumbe ye ggwe. Mukama alina engeri gy'akola ebintu bye bannaye. Kale mukwano. Nyumirwa. Okay, thank you so much. Nyumirwa tewaba kuputinga down. Tokeerangayo lunaku n'olowooza mbu you don't matter.
just always remember that you have people like us, like Miss Hope Schiffer. We love you so much, and I'll always love you. I don't know how I can take. Wabaawo omuzwina ogukuputinga down. Never. Toweefiiringa nti you don't matter. Toweefiiringa nti toyagala kukola kintu kyonna just because of anything. Okay, mommy, thank you. Raise so your much. head high. You're a bright girl. You're beautiful. You matter. You're kind. You're so sweet. You're so good. And you're brilliant. Obwongo bwo bukozese. Nobody kundaga mukwano bwadde. Kale. I really appreciate. Kale mukwano. Even I'm sugaring for sure. Mami mundabire. Naye anzijukira. Yeah, nowadays she's like somehow okay. Okay, katumusabire mukwano. Just not okusabira anti tuli naawe. Nendozo okiraba nti tuli naawe. I have understood it from today onwards, by the way. Thank you. You're so important. Yeah, thank you. You're so not much. alone. Okay, but I'm so surprised when I'm so surprised when I was there. Ye mukwano. Sula bulungi. Okay, nice one. Okay. Kale. Surprise ebadde ya Jessica ya mitwalo 5. Gamubeeremu. From Wero wisha. Byebyo. Kati mwe abakozesa social media tuvuma mugirenga mutuvuma abantu tugenda maaso, abantu bagenda maaso. Abantu batufunamu ate ffe twagala tufunamu. Tunyumirwa nga batufunamu. Tunyumirwa nga tugaba ku masannyalaze. Tunyumirwa nga tugattako abantu. Ekyo kitunyumira. Wero wisha abikoze. Na blessinga Jessica bwatyo na kati nesimu abja okimanyi jasi. Twali twanyuse nga tugamba omanyireyo tuwumule bukyali tugenda keera. Nengamba ne bwe nandibadde nze kino tekirinda ssente zino. Naye nga Wero wisha tayagala nti oba kuddaawo boogere ayogere naye nti oba mukubire. Mbona Shifa nampasa siddamu kubuuza. Nenga Shifa tasobola wasa. Ku bulungi bwe ndiko bayina kumpasa. Ndi mumbejja. I'm such a princess. I'm beautiful. I'm kind. I'm so hardworking. Kati ku byendi nina kuwasibwa. Musajja ate nga ddala musajja nga he's a king. Nga he's kind. Nga yagala abantu. Ate nga alabika awulira byenjogera. Nego manyo bobuse kwa bucha wa mizigo ne bunyuma. Mukwano sijja kuwasa bobanga obadde olowooza totawaana. Ngenda wasibwa. Banange uyo mu comment section. Olimba na ijasi. Osinikanye ebinyo n'osuka. I'm such a princess kati ddala omusajja aba talina mutima gw'abantu ng'omugamba kiro zino saa 8 mbunkubira Jessica bambi tumwe ataana kugamba tuzibbe. Ddala oyo ayagala omuwasa yo yajja kundeetera omuze omubimbu tubbe ssente z'abantu. Agamba kati Shifa kati ezo tuzitwala ate abitegedde. Olirabaga esitoni mbw amaze okuddiba. Wamastoni bajja kuwasa. Gye bali abawasa naye nze Shifa sigenda wasa bagenda kumpasa. Jangu tukuwa katuuti ono ndi mukazi ndi mukyala by the way Stone so kujja katuuti ndi mukazi ayagala omusajja ow'omutima omulungi omusajja wange jasa ino omutima omulungi ayagala abantu ayagaliza and supportinga mu kwagala abantu anjagala n'ebyange kuba yakitegeera nti gamba nti taata waffe jju nego manyo bobuseko bwe tuseka ekiro kino ku ssaawa zino emmeka nange ye bagambye jju ye omusajja yagala abantu omusajja awuliriza nankwe yasoma ebitabo olaba n'Abamerika abamumanyi ulira wano hani weelaga ofunye mu mbejja ataani agaana okuba gy'ovudde abawala nkumuboolese nange abasajja bameka enkumubeendese bambi Jessica wange Jessica by the way Jessica bwe yagala so kuyitako ne ku live wano bambi kamaama kange ka sweet
Mwana gwe. Yeah, Bambi Stone, sorry for disappointing. I'm not even sorry. Why should I be sorry? Ya chinga bannange. Fabalina amake Germany. Yoka. Annange wulira akaseko ako. Yes, mukwano gwange mbadde njogera naye. Jessica. Mbunkonoonye. Ozukuse. Anti bamanyira oli gwe banyigirizanga kati banyigira muto. Nafuna jaso omumwa muvumi muyombi alina enjogera embi nanjigiriza enjogera embi nange. Bannange olina Bane good night shifaholic summa wange. Jessica. Yeah? Bana mami hope neyanza nnyo neyanze. Gwela wisha munebalize nnyo. Even I can't sleep tonight. I'm so excited. Yeah, I can't even sleep. Bambi. Ngambi abantu uya jasi ngogenda munnabisere. Naye jasi. Renda mkwano this night. Kalinde buche. Bale kunjagala. Ojjukira neziri oluvannyuma lwa myezi 2 olina okufunayo emitwalo 10. Ezo zo ziri confirmed for some time. All right. Yes. Thank you for showing me that love, and I appreciate. You're welcome. Sumaisha ndikuwa ne mukama akumpangaliza. Amen. Inshallah. Jessica gwa nsinze n'okukosa live n'ekiro kino. Though mbadde ne package z'aba customer naye live mbadde njikoledde gwe. Jessica tutunda wigi. Akimanyi. Mbadde njikoledde gwe. Just mugulireyo. Anti njagala. By the way, I love the other wig of njirabi walwe baddeko orange oba na colors. It was nice on you. Osanga bagimugulya teeka wano. Teka anti Jessica newayo okumugabana n'abagagga bange kwata gwaneeno amaina kugira mu kamera gwosanga bangulira wig. Yes nze Jessica nina abantu bennasalawo bomba gabaneko n'abagagga bange kati Jessica mwali bagagga bange. Let me come in camera. Yeah. Maizo okunguya wig ne bamponya Kiswahili kirabe Kiswahili kankutereko kano. Yeah, I've loved that color by the way. That one, yes. Ate kangu no need for installation bino betekako ggulu ene ebbali oluteekako ng'otambula kuba kati kabulako okutonginga mba nkuweerako omutwe gwa ddole ne kana akantu akatonginga byonna ngenda Bambi baweerako ba client. Kano it looks nice. Bannange Jessica katusabe bakakuyiwemu. Nja kuweerezaako ku bagagga bange bagaye Jessica wants hair. Yes. Because it looked nice by the way. Bentwala obudde nnyonnyole about her. Yeah. Okalabye. Lwakuba wano tuba Sodemio. Kali Sodemio. Millicent yakogera atya. Sodemio. Millicent ayogera atya nkozi. Wakaita Sodemio. The word is looks nice. Ongaga hotel toloto uyaze. Aizo kanji wa wallahi bakugulira akaviiri kano nkuwereko spray lwamu ate buno buviiri tebwetaaga nnyo kutobya kakunyumidde nnyo. Kituufu wallahi kakala kalungi. Bane look at this. Bw'oba omuntu bakuwa enviiri nga ziringa steel wire nga tezidigida ziti bulungi. Nkuweerako spray kinyuma nenkuweerako kiddole kwokateeka then nenkuweerako stand. Olaba stand zibanga zine za ring light n'osibako bulungi ddole eyo kati bw'okaggyako ekiro bulungi lwalumu si buli lunaku kana ate okayisaamu eyo gundi tongo once a while nomala ebbanga nga totaddeemu si byagenda mu saaluuni mbw ate mu installing ate mukole muti munda kayina lastika. Sizayagala ebyalakizale. I know. Jessica wano kineeno tukiteeka ku size yo olaba mulimu buno obuntu size yo wekakutuuka wookateeka bulungi.
Goteeka ku saizi yo mu ebiri byonna ng'oyambala ogenda. Si bino nti ate simanya kamale kuyitira mu ssaalu. By the way, Jessica bangambye omukyala akwagala nnyo bambi Well Wisher. My rich friend from Bungereza. Akwagala nnyo, never feel down because of people. Nagamba nkugambe nti naffe boolabanga ne bano boolabanga abali perfect nabo babatwalaganya teri gwe batavuma ate nsuubira nange obaddeko nga wano nga bannamadibo bandi bubi. Yes, katolooza nga mbu bavuma gwe mb'oliko obuzibu. Jessica si gwe aliko obuzibu, naffe ffenna batuvuma. Nibo oba olina ky'okoze oba tolina ky'okoze bo just tebaagala. Just baliwo okukola ekyo. Bangambye ba damage, yes. So, toweewulira bubi. Ate nno bye byeraba mbu biryoke tebyagala nakukola. Ono omwana akola Jazz. Ono Jessica akola. Kati omuntu akola akuwa amaanyi. Kati nze bwe nkwata ssente n'enziwa Jessica mmanyi zigenda gattako. Alina kyagenda ozikolamu, alina reasons. Tasigala kyekimu. Gomanya ebigambo bye nkuwaanye ew'omugagga wange bannange. I wish you knew. Ate nze era nkyakwogerera ebirungi mukwano tunyumirwa abagagga bange ffenna. Naye nga Jazz nalengeddeko wano biliyone abannange yatutaasa luli tufune otulo tumutumidde. Naye nga Jessica ngenda vaako bambi nkuleke weebake Hotel Toronto tukutumidde eri mukono bannange. Jessica kubako akalango ka Hotel Toronto. Babulire weesangibwa. Akalango ka Hotel Toronto nze mpa abagagga ekitiibwa. Weesangibwa. Wannaye hotel yesangibwa omukono yakukyambuka ku district. Yes. Okuliraana Mukono Kings. Ate ayina ebisulo birungi ate an affordable price bannaye. Balina wedding ceremonies, birthday parties, like conferences, ayina garden ennungi. Bannaye kansiibula abantu. Omanyi naze nga ngenda malawo 30 minutes. Mpezezza 1 hour. Katwebake tugenda kukeera. Waliwo serebu omukazi wagenda muwa surprise y'emmotoka enkya. Tukeera bukeezi. Abakazi bannange muteekemu basajja ssente kati omukazi yaguze emmotoka yagala tugitwalire omuyimbi. Omukazi yaguze. Iye. Yagulidde omusajja. Iye. Era surprise yankya mujjabbira. Insha Allah tebijja kuba bwe bityo katusabe. Amiina. Baneekamba siibule mbaagala nnyo. Kale mukwano weebale nnyo ebale ddala naye njagadde okwogerako naawe. Kale munnange kale shebe bye. Omugaga agoyo munoonye atugulire wiigi. Kale nja munoonyaako. Bye bye. Okay. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.